Kadama TV kojja mate tutuuse na mawulire aga Nantiba Winnie oba Winfred gwe bagamba nti yeetugira mu nnyumba y'Omuwarabu. Omulambo gwe gwatuuse mu Uganda naye nga kigambibwa nti ambulance 5 zonna zaalemeddwa okubeera nga batwala omulambo gwa Nantiba Winnie. Katono nnyo kambabuulireko kiki ekigambibwa ekyatta Winnie. Kigambibwa nti Winnie yali mu nnyumba y'Omuwarabu ne yeetugiramu. Abawarabu bo bwe bagamba nti nno omuwala ono yeetugiramu mu nnyumba yaabwe. Yagenda omwaka ogwaggwa 2021 nga 13 omwezi gw'Okutaano era n'afa mu mwaka ogwo ogwaggwa 2021 mu Desemba mwezi gwe 12. Winfred ono y'omu ku bakadaama abazadde baabwe oba abantu be bagamba nti nno bya bulimba. Abawarabu bagamba nti nno yeetuga naye abantu bagamba nti bya bulimba lwansonga tewaliwo nnyo obujulizi bulaga nti nno yeetuga. Ekyo tetulina kye tujja kyogerako ky'amaanyi, kiri wakati wa Winnie, Katonda ne ababadde bamukozesa ekituufu ekiriwo. Jjukira nti tugenze tulaba stories, omuntu asobola okuva eri n'agamba nti ono yeetuga, oli n'agamba nti yeetuga, ne tulaba ne vidiyo ne ziraga bakadaama abava ku bizimbe waggulu ne yeesuula yekka ng'awulira atamiddwa. So omuntu ayinza okugamba ye kadaama asobola okwetta. Aye ne tulabayo ne vidiyo z'olabira ddala nga Omuwarabu yaseetinze buseetinzi kintu naye nga kadaama si ye yesse. So okwetta n'okutta bakadaama kwonna okusanga mu nsi z'Abawarabu. Kadaama ayinza okwejja mu nsi oba Omuwarabu ayinza omujja mu nsi. Omuwala ono yafa emabega kaawo naye omulambo gwe gubadde gavumenti tennaguta kubeera nga bagamba nti babadde bakyanoonyereza ekituufu ekyatta omuwala ono Nantiba Winnie. Naye amawulire ge tulinawo, omulambo gwatuuse ku kisaawe ky'Entebbe ne baleeta ambulance eyasoose n'egaana. Jjukira yazze etokota n'egaana teyavudde mu kifo. Ne baleeta eyookubiri nayo n'egaana, eyookusatu n'egaana, eyookutaano, eyookuna nayo n'egaana, n'eyokutaano ndowooza ey'omukaaga ye yagenze. Naye tewali amanyi lwaki emmotoka zino zonna zaagaanye. Zazze zitambula bulungi naye omulambo gwalemeddwa okubeera nga zigendera ku ambulance ezo. Simanyi oba n'Entebbe waliyo, simanyi oba mwali mugenzeeko ku mokyali e Mulago. Mokyali e Mulago emmotoka zonna ezibeera zigenda okutwala emirambo zijja n'amagi ne bagateeka wansi w'emipiira ne balinnya bagamba nti bw'otakikola omulambo teguvaawo. Oba n'Entebbe bakikola, simanyi oba Entebbe nabo bakikola nti omuntu olinnyira ku magi. Oba kye baakoze tujja kudda tubawo information eneeba esingako awo. Nti bodde emabega tuyinza okugamba mawulire ga ssanyu wadde Winnie yafa okubeera ng'omulambo gwe gwazze bamuziike wano ku butaka e Uganda. Kuba abantu bangi abajja ne bafiira eyo, abamu ne babaziika mu malungu, abamu oli n'abula bubuzi. Mulabye nga tulwaninga puroguramu wano, oli n'agamba omuntu we yabula kati emyaka 4, myaka 5, waliwo n'ow'omukaaga. N'obeera nga towuliriza muntu wo nga yagenda mu nsi z'Abawarabu emyaka 6. Chansi z'okubeera ng'omuntu oyo yafa zibeera 9, tuyinza okugamba 95. Myaka 6 ng'oli tomuwuliriza. Naye bwe kibeera nti Winnie yakomyewo bamuziike ku bijja by'abajjajjaabe, nakyo kibeera kirungi nti omuntu omanya kale omuntu wange yakomawo singa ogamba nti n'omuntu yakomawo. Ega amawulire osobola okubeera nga tubasakirayo aga Winnie okubeera nga wakomawo n'okubeera nga omulambo gwabadde gugaanye okugenda era ambulance zebalese zonna nga zigaanye okuvaawo. Tujja kubeera nga tudda n'amawulire agasingako awo n'okubeera nga okuziika bwe tunaamanya gye kuli nga tetukwataganye
tujja kubeera nga tusobola obaweereza okuziika kwonna nga bwe kunaabeera n'okubuuza ku bafamire tujja babuuza kiki ekigenda mu maaso biki bye bamanyi okuva kwa Wini bipya ki ebiriwo kampani kiki egamba kitalo nnyo ddala omwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuze ekisa